Cecilia Barbara Tim Ogwal yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Juni omwaka 1946. Ono abadde mukyala emmekete eyeebuuzibwako ku bya bizinensi muyite management consultant, ate nga mukyala mukozi munna bizinensi munna byabufuzi omugundiivu era ateerya ntama okuva mu ggwanga Uganda. Ono y'omu ku babaka aboogerwako abagundidde mu palamenti y'eggwanga era nga waafiiridde abadde akiikirira ebbendobendo lya Dokolo ng'omubaka omukyala owa disitulikiti eya Dokolo. Ono abadde musetteeserezo w'eggwanga okuviira ddala mu mwaka gwa 1996 era ng'abadde mukwano gw'abangi wabula ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ng'afiiridde mu ggwanga erya India gy'abadde atawaanyizibwa ekirwadde ekya Kookolo. Cecilia Barbara Tim Ogwal yaliko omwana ng'era abaana abalala oluvannyuma lw'okuzaalibwa nga 12 Juni 1946 mu disitulikiti ey'Eddokolo mu mambuka g'eggwanga Uganda. Era olw'okuba bazadde be baamwagaliza ebirungi baamutwala ku masomero n'asoma. Ono ku myaka 21 mu mwaka gwa 1967 yaweebwa ekifo mu ssettendekero amanyiddwa nga University of East Africa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, wabula ng'ensangi zino yakyusibwa erinnya n'etuumibwa University of Nairobi, era ng'eno gye yasomera diguli esooka mu byenfuna Bachelor of Commerce. 1970 yafuna diguli endala mu ssettendekero wa Nairobi muyite Nairobi University, bw'ato najja ng'agattako empapula endala okuli ebbaluwa giyite Certificate in Human Resource Management okuva mu Uganda Management Institute, edda yayitibwa nga Institute of Public Administration. Okumanya abadde mukyala muyivu alina n'amabaluwa awo amalala, abadde ne certificate mu ssomo erimanyiddwa nga Public Private Partnership gye yafunira mu ggwanga erya Australia, saako n'endala emanyiddwa nga Christian Best Values gye yafunira mu Hagai Institute mu ggwanga erya Singapore. Cecilia Barbara Tim Ogwal yakola kinene nnyo okutwala bannayuganda abaali babundabunda ku Embassy ya Uganda mu ggwanga erya Kenya okusobola okufuna obuyambi wakati wa 1979 ne 1980 gavumenti ya Amin ng'emaze okuvuunikibwa. Ono yakolerako mu kitongole ekimanyiddwa nga Uganda Advisory Board of Trade Operation era nga manager mulamba okuva mu 1980 paka 1981, n'akolerako mu Housing Finance Bank okuva mu 1982 okutuuka 1984 era nga y'omu ku batandisi ba banka eno. Okuva mu 1981 paka 86 yaliko Kongo omukulembeze mu banka emanyiddwa nga Uganda Development Bank UDB era nga ye ssentebe waayo, wabula olugendo lwe olw'ebyobufuzi era nga waawummulidde abadde empiki za lwazi esabweso yalutandika ng'akola nga ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC mu mwaka gwa 1985 era ng'ekifo kino eky'obwa ssaabawandiisi yakibeeramu okuva 1985 paka 1992. Ono gw'olaba ali omu ku abo abaabaga ssemateeka w'eggwanga gwe tutambulirako essaawa eno mu mwaka gwa 1994 mu kyayitibwa Constituent Assembly era ng'ebiseera ebyo be baawandiika ssemateeka owa 95 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2004. Ono abadde n'ekifo eky'enkizo mu kibiina ekya UPC. Kinajjukirwa nti Cecilia Ogwal yagibwayo mu palamenti mwaka gwa 2006 oluvannyuma lwa Jima Akena mutabani we yali pulezidenti w'ekibiina kya UPC Milton Obote okumwesimbako, bw'atyo n'amukuba akalulu n'amukomya okukiikirira munisipaali eyalira. Wabula oluvannyuma Ogwal yaddamu ne yeesimbawo mu kalulu ng'omubaka omukyala oluvannyuma lw'okutondawo disitulikiti empya eya Dokolo mu mwaka gwa 2011. Wabula ku mulundi guno teyakomerawo mu kibiina kya UPC olw'ensonga nti Jima Akena wa UPC ye yali amukunkumudde omugaati mu kamwa ku mulundi guli. Kale nno bw'atyo yeegatta ku kibiina ekya Forum for Democratic Change ekya FDC ekyali kikulemberwa Kano Dr. Kizza Besigye era bw'atyo akalulu n'akawuuta buva. Ogwal abadde mukazi mufumbo era ng'alese abaana abawerera ddala 7. Bajjajjaffe baalugera nti obukulu buwoomya ttooke era n'ataakula baakunyooma.
Cecilia Ogwal mu myaka gye egy'ekivubuka nga 23 kyali kiwala ekirungi ekijuujulu ekinyirira okuzaama ekyalumyanga abasajja ensiri era ng'ono ku bulungi bwe yalina empaka z'obwannalulungi ezaategekebwa mu ggwanga yali tayinza butazeesimbako era ono nnina omukisa okutegeeza nti ssebo yali yeesimbyewo ku bwannalulungi. Ogwal abadde atuula ku kakiiko akamanyiddwa nga Parliamentary Committee of Physical Infrastructure akakwasaganya ensonga z'ettaka okuzimba wamu n'okukulaakulanya ebibuga ng'atuula ku kakiiko ak'emirimu n'ebyentambula kwoteeka n'ako ak'okuteekerateekera eggwanga physical planning. Ono waafiiridde abadde aweza emyaka 78 era omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa anti vvu mu vvu ttaka mu ttaka nfuufu mu nfuufu.